program Kasukali njagala okubabuuzaako abalungi abali eyabeekumidde ku telefayina mwebala emirimu gye mutuusizaako engalo mwebala okukola obudde bwe buti buli lwakubiri tuba tutabula kasukali ng'ate tulindirira kubanga tukanywa mwebale nnyo okwekuumira kamannya kalungi hasifa program Kasukali leero ndi ne kojja Kevin eri sisobola ddimalayo n'omukyala anti dduuka tugenda kubanga twogera ku nsonga omanya otya omuntu omutuufu anaakola obufumbo omulamwa guno twagwogerako emabegaawo naye olw'okusaba kw'abangi ne bagamba tugukomyewo era ne bagamba at least baagala kojja Kevin ne anti dduuka kubanga yasinga okwogera ku baana ab'obuwala kojja Kevin mama nyabo nsaba erinnya olimaleyo erinnya lyo sirisobola amanya yenze kojja Kevin Jita muwomya w'abangi lwaki oba otemereza bwoti nga ndyogerako ebyamuwomya ebirungo nze kojja ka spice kojja muwomya kojja birungo tutegere mujebale bebale gyekuumirako abantu ba Ssaabasajja obuteebaka katusuubire nti n'abato ba 16 15 bagenze Dora Piggy yes anti dduuka ng'olabise bulungi bale kusima mukwano tubuulize ku balabi ba Kasukali abalabi ba Kasukali mugamba mutyaba mikwano no anti dduuka wammwe nga bulijjo naye amanya amatuufu amanya gange amatuufu amanya gange amatuufu bampita Nashimanya Helen but ku page yange nkozesa anti kaduuka si anti dduuka anti kaduuka kale tweyanza nnyo kojja Kevin kantandikirewo engeri gy'oli kojja tumanya tutya nti ono omuntu mutuufu agenda kukola obufumbo kubanga abaami bayaaye ate n'abawala bagamba nti n'abasajja bagamba Tereza abaami tuba nti abaami bayaaye gamba omukwano bagamba mbu abawala bagamba mbu abaami bayaaye n'abaami ne bagamba abaana ab'ennaku zino ab'obuwala tebakyafumba batwazi basuubuzi ngeri gye tukuyina kojja ng'ate bakusaba ottaanye ensonga eno bajja na buveera kale ekituufu Katonda yatukweka okumanya nga bwe yatukweka okufa tugoba ne programu za myaka aga ninga yagamba omwezi guno gwennyini ku ssaawa 3 ozikira kale n'omutuufu oyinza obutamumanya ebiseera ebisinga tulina abantu betusanze nga mu butuufu banno bonna bakugamba ekyo kitwalawa kisemapale daba agasipi ensiba ya kikadde empala agisibye mu nsiba ya kiringala naye munne ogenda okulaba nga ate yabadde omuntu omuki kati nojjolaba atewe suspenda najja n'obusuuti bwe ne bagaba abo bakuwiriya mu dduka naye nga ate naye yandibadde muki mutuufu ogamba Katonda ye yakikola nga bwe tugamba nti every woman comes from a man's rib buli mukyala aba n'olubiriizi ekyovola olumu ogezaako ne bigaana noddamu nogezaako ne bigaana ne bagamba bulijjo ozunga nga okumba ono yewuwo naye twandibe tugamba nti characteristics ki ez'omuntu omutuufu naddala mu baami one tulina ekigambo kye bayita care era bw'osanga pretender n'asooka jjira mu kakeya wandyesanga nga atutte omwana w'abandi mu speed naye nga tabadde mutuufu eyanise bangi kituufu kati wenkulagidde nti keya kikulu ti mu covid owa keya yasigadde akyali awo yadde Kasukali tasobola kukatabula olwa distance naye kamobile money tekikagaana kukola ki kutuuka kapita tekikagaana kuyita mbe swi nikakutwako n'okalya ugamba tetugaana nti ekigambo keya tugamba nti olina kubanga olina sente nnyingi naye ne munno okumubudaabuda wasuza otya siibye otya obulamu bugenze butya olidde ki abeewaka kyova olaba nti omuntu abadde yazaalako kedde sebbali nga yazaalako dda n'afunamu butakkaanya n'omuntu we omwami we gwe yamuzaddemu omwana ono ebiseera ebisinga oyo mulungi apima nnyo naga mugalaasa ndi bubi kimbugwa ndi bubi matiya ndi bubi naye omuntu anaasinga okunjagalira omwana ono kyova olaba abaami balina kanaka nti bw'oyagala nnyo omwana w'omukyala oba omaze omuwa sente gyenene oba ogiina obuswiti omuleetedde omusitudde alinga owuwo ne pampa bayiga okukyusa bagezi nuga omusajja ono ate nyinyala kumba olwakutandise naye keya y'ensonga enkulu ensonga ey'okubiri gwe omuwala ali yayeteekera okumanya omuntu omutuufu anaaba atya ye muntu omukozi
guno omulembe gwa kukola era covid yona era ng'ojjako okutwanjala naye ate atuyigiriza abantu tubadde ne savings za mirundi ena waliwo ey'oku ssimu nga gwe kozisuula z'okoze oba tosevinze kuba gwe otambula nazo tulinayo obubokisi bw'omu nnyumba nga ne lwoba okyazizza omuntu ate okamenya nogaa natawaanira ki ne tuba n'abaakawunti abateeka obuteresi mu banka ne tuba ne bannaffe abadde beewola okufa obufi nga banka tegendaga nti covid ke yazze totunyumiza akati kino kikuyigiriza ti omwami ono abadde andeebeeta okufa obufi mu kaseera kano ke tulimu kano omuyaga gumulese gutya eyo nno nsonga nkulu ey'obukozi ensonga ey'okubiri ddiini buli kimu kisiŋŋana kubanga eriyo famire y'abantu abagamba nti ffe mwana wange n'otaleeta alina nnyingi butereevu akati abo nabo eyo naye omuntu omupimamu sande ngaeyo n'omugaba naye onojja n'ondabako mukwano nti nsoose mu kusinza tesimyo nga tebaddeeko nti mbadde mu kusaba bw'otyo ojja opima gwe tomuteekamu kintu kitosabaako ye ggwe lwoba ogenze n'osiibako mu lunch hours ayisibwa atya akitaddemu mu mbeera ya bbuba asiimye nti otendereza bw'aba agenda ku mulimu agamba nti eba naye bebi nsabiraako kko ebyo bifaananako bwe bityo omuntu asiiba oyo ojja olaba n'ogamba ekyo nakyo kikulu nnyo nkirabye kintu ekyokuna bwe buyonjo tulina abaami abamu yadde makanika yadde mutemi wa byennyanja yadde musogozi naye ng'obwo obudde bw'ekyo bw'alina okufaanana naye bakugamba nti avudde mu ofiisi ye mu kaduuka ke akako ekyo kyakola munne nga tosobola kukikkiriza owulire kyengezaho okukulaga okugeza ffe waffe twabumbanga mmumbwa jjajjange eyo bali nnoonya gw'owulira yeebulunga ng'ettosi lyonna n'agira ati wezaaweranga essaawa ze zaatuwulirako eri nga tosobola kumanya nti oweddawe yali mu ttosi naye gwe tolina kuba abantu bizinesi kuba oli mutemi wa nnyama nojja mu takisi ne banno olw'okuba gwe ssebo gy'otema ettaawo liremeddemu otulaga nga buli omukinjaage mugambo tuse ekisowa kitadde muli tuteekewo embeera kati gwe omwana omuwala gwe bakooninga obeera olaba n'ogaba naye sikakuba nti nafuna wa bukya tuba tetuleganya emirimu gyaffe ne tuteekewo obuyonjo tolina kuwunya ekyo kyonnyini ky'oli olumu tubeere ne space tugambe nkola kino kola kiri kino kambeere bwe nti musawa bweziti so obuyonjo nayo nsonga nkulu nnyo bumala ne buyingira munda naye awo ko kungulu ng'okyetegereza omuntu ekintu ekyokutaano akamwa eriyo omusajja omuboggoze eriyo omusajja omuyombi nno naye ng'alinga mukyala muboggoze ayomba wa lugambo ntana kiyita kimwanga wa kimwa baba bakimwa sitegeeza nti owekimwa yalina ebinene byokka anzira kubanga bulipusi butinne nga mu mbeera ze wakimwa tewali kamuyitako bakateni z'abantu nasikebera bakateni so omuntu w'ekimwa naye si mulungi mwana wange wobuwala ogenda kuba ofunye omuntu kituufu twagambye sente aziina muyonjo naye ng'ekimwa kigenda kukuddusa eriyo omuntu ayomba n'atwaliramu ne balamu be n'avumiramu n'abako n'abula n'okuwalampa maama w'omukyala gye bali ne wobanga otuuseewa newa bako okoma omwami tayisa walina kukoma n'oli n'abawulira n'oli n'akuwulira n'oli n'akuwulira akati gwe anoonya bw'olabanga omuntu ono empisa zonna tazi awo wonna yayiseewo mbeera ze ennungi nga wakimwa oyo so omugambako omwami teyeyisa bw'ati ebyaffe otuusa n'okunnyomyako gwemanyi nti eriyo omuntu alina olugambo nenyini alwekolako nga naye asooka ekolako olugambo yennyini bye yalidde ekiro akadduuka engeri gyekasanzeemu n'anyumyako nakagenze mukalabye kyenakakoze ani gonnyonnyola oba okitegedde so bwe bityo kale omuntu omutuufu okumunoonya okuba okumuzuula ebintu biba bingi pozi n'akasemberayo ddala kuzuula kika oba kabira ya muntu tweyanzawo wenyini wetugenda okuddira anti dduuka oba anti kaduuka abaana ab'obuwala babakazaako ennaku zino basireya tebaagala kukola bintu bingi omusajja ali eyo ali ku terefayina alaba kasukaali yayitegedde atya nti ono omuwala ayengedde kamutwale kakati abawala nze ngenda kusooka kwogera ku mbeera ezaaliwo edda
okimanyi nti edda bagendanga okukuwasa tebakusanganga mu kkubo ne bagamba nti omuwala wuuyo mulungi alabika bulungi mweru ate njagala mukazi mweru n'atandikirawo omuntu nakwana bakwagalanga kuviira ddala ku nnyoko maama waakuzaala ne bagamba nti oyo mwana wa mukyala gundi maama we mukkakkamu maama we ali bw'ati maama we kugamba nga buli kyonna kye boogera bakimanyi nti maama wezo quality zonna ennungi waba azirina maama tezisobola kubulamu ne bw'oba oyagala tezisobola era zibaawo at least ku ttaano ennyo oba nazo naye kati ffe ababeera e Kampala maama nga bali mbya kyekyo nno kanzije nkubuulire nti essaawa zino abawala abasinga tetukyalina mukisa gubuulirirwako tetugulina because abawala abamu osanga maama wo tamanyi taata wo tamanyi ng'olwedde gwe wafumbirwa okoma bukomi n'ogamba nze bigaanye nina omwana bazadde abamu bali so surprised so omuntu gw'olina oba gw'ogenda okuwasa oba gw'olina okubeera naye osooka kulaba ku attitude abawala tulina attitude omusajja nga mugezi ddala nga kkojja wange ono leka nkubuulire ne ku first date asobola okugamba nti ono omuntu ali bw'ati mugenda kuyita waiter musabe ebyokulya musabe ebyokulya okwate gundi eno menu ogitunuleko omusajja bwe aba ali wakutunuulira akulaba anti munnange oli muntu mukulu yazze na muntu mukulu ng'okwata menu otandika ogitunula mbombala ngo obikkako osindikira waiter mukwano empisa zitandikira mu bantu bangi awo omusajja atandika okukootinga bana abasajja bagezi kyovula nga batugamba lwaki bannamammonde bafumbiddwa nnyo bannamammonde ng'omuntu omulala tategereka n'ogamba naye nze lwaki bajja ne bagenda bano abasajja ebisinga osanga abasajja babatya nedda mukwano enneeyisaayo weebuuze lwaki omuntu ku first date asobola okumanya nti toli muntu mwangu toli muntu mulungi attitude gy'okozesa segera baleese ebyokulya babituusizza waliwo abantu nga ku bwofaanana yo beautiful okitegera baleese ekyokulya n'ogamba oh thank you okitegera abagabudde kintu kikulu ate kitono ate kantu katini nnyo kyova olabanga nze ntera nnyo okugamba abakazi nti obuntu bwe mutakyesigamako abantu abasinga bwe buli mu bayisaawo gwe koolabanga tekalina makulu abasajja ate bo bakyabutwalira ddala nga tebakyabuwulira omusajja omusangawo n'akuba enduulu n'agamba nti nze mbadde siwulirangako omuntu agamba nti kulikayo ssebo naye omuwala omuto oyo omulaba biŋŋambireko akiŋŋambye oba okitegeera kakati attitude yo kikulu nnyo ng'oli muwala obugambo nga kulikayo ssebo kulikayo omuntu butini nnyo bugambo butono nnyo naye okitegeera omuntu akukwanye these guys are tricky kojja ono agenda kwagala ontegeera agambe naye ntuuse okuwasa naye zze nga ndaba omuwala oyo bati njagala kumumanya kisingako awo todduka mu relationship oba tokkiriza marriage when you're not ready bw'oba omanyi toli ready ekiki anti mmanya atya anti ntuuse anti kyenkugamba kojja ono agenda kujja mama abaana enneeyisaayo ekyukira ddala woolaba ng'otuuse because abawala abasinga tusooka kuwuubibwako bakuuba ono bwakuze ono bwakuze ono bwakutuuse anti laba tugamba olina sooka gezaako kubanga tera banaabeerawo nga njagala nkubuulire mama w'abaana bw'oba otuuse okwagala okuyingira mu marriage ekintu ky'okugezaako kiveeko marriage okuba ogezesezza ekimala ogezeseza bannaye oyagala kugezesa paka tumale okunyenyanga kedo okitegeera anti kaduuka kyeŋŋamba kyekino abaana ab'obuwala baliyo bali confused nti omusajja bw'ajja bifo nga temutanaba kutwala mu bufumbo ayagala okumanya ewasenga wayitayo enkuba etonnya ne bino weebiri leka nkulage kweko okuwuubibwa attitude yo nayo kikulu waliwo abasajja nga basoose kwebaka ku bakazi ate ne babawasa waliwo omusajja akwebakako n'atakutwala n'agamba bulijjo nze mmanyi mulimu akantu kantu kyako ke banoonya zeezo attitudes zo leka at least omuntu aleme kulaba mpisa mbi okitegeera ziyimirire zibikke ekirungi ekyandikubaddeko kyogamba waakiri abikke empisa embi mutabule ka sukaali nedda omukazi nze 95% of the ladies sikiwantite naye enneeyisa gye tuyisaamu abasajja eyitiridde tewaliwo wadde kwegamba n'obuwomi budduka olw'ekyo otuuka ku nogamba sikaabulire
Banna esikabulire negenda wali obaddekawo ne weebakako n'omuntu ne mumaliriza kye mumaliriza n'akuvaamu nalyoka yeekubira essimu n'agamba nti banneetaaga tero ogira ogende oba okitegeera kubanga gwakumanyi ku sekisi oli wakabi naye togwanidde kubeera mu makaagi waliwe omukazi you have to be willing at least bagumiikirizeko obuba nti totaba nnyo mu kisenge totaba nnyo naye nga bino ebisigadde obudaabuda abantu weefaako weeyonja omwami omukuŋŋaanya bwali tugenda tusabikasabika ebirako eriyo n'abasajja abazze nga yebasomesa bakyala baabwe engeri gye balina okubeeramu wano kubanga ku madamu keezo teri muntu ayinza kugamba mukyalo no ng'ali mu maka ge ntasaanidde gabeeramu bino ebyaffe mu kisenge nti oba totaba ensujju yo si mbobevu bulungi tunaabiraba naye nga yo omuntu asosa okukulaba naye kyasosa okutwaliramu naye dhani okubeera nti eri otaba nnyo nga abantu abajja wano ne ku dining tebawummulawo tuviire omukazi oba okitegeera kakati otambudde naye muli mu relationship olwo tonnamuwasa byangu nnyo bano abasajja nze ngambe tekikyalinga kyadda nti omuntu ojja mulindira emyaka ebiri okumumanya empisa ze abawala b'ennaku zino n'emyezi 3 omumanya nogamba nti ono tugenda kutambula oba tetugenda kutambula oba okitegeera omuwala olina okuba nga yo patient banange tulina dreams nnyingi mu bulamu of which twandyagadde zituukirire naye byomu yali yagadde ovuga mpa enkoni oba ontegeera naye si bwe kityo bwe kigenda okutambula bw'oba okkiriza nti kojja ye musajja gw'osiimye mu basajja bonna b'olabye muganda wange olina okukwata empola bano abasajja bakemera ddala ompuliriza nga ggwe bw'olowooza nti takukema naye asobola okukema bakukwanye leero tokola bontegeera tokola ku Snapchat mpuliriza kati n'akubuuza ebbanga liyiseewo n'agamba naye okola abawala wano bangi we bali n'akugamba nti akola naye nga takola akeera n'atula mu akeedi z'abantu oba okitegeera n'asiiga obwana yava kedo n'olyoka omugamba nti naye kati kojja notaba mu ssiru kyomugamba nti abasajja bagezi lwakuba olumu basirika naye kagamba naye oli we mwagalira abeerawo kola nabwo oti ayinza n'okuba nga yagenda okujja okutandika okuvibinga nga bulijjo akumanyi research yagimalayo dda oba okitegeera neyakuliko nejje wasomera newakolako kkono kati gwe nojja okuba ebigambo bye ebyokulimba naye oba ogudde tesitera oba ogudde kati oyogedde ku kintu ky'okubeerawo buli kadde abaami bano abamu okay balowooza bw'otamuwa buddaga naye no gwe neesibako nsika ekitajja anti onawada kyakulimba olimbye nti walimba nti okola naye ate buli bakukubira essimu gwogamba wendi ate ne background z'ekibuga tezibula omuntu akolera ku mukwano gwatulaba grand corner smile galilaya ani awo Gazaland Park ogenda oziwulira kamwe kyatinda bukoto kakati gwogamba oli awo naye ng'essimu nsirifu neka essika giyitamu kakati abawala bano ekyo nakyo kizibu kyabwe naye bw'obeera honest waliwo abasajja nga tho akulabye n'akwagala Chloe oba okitegeera kubanga ekintu ekinene nnyo kye wandirimbye omusajja n'agamba nti oba nkumireko tekikyaliwo kyandibadde kyakubeera virgin naye olaba omuntu avaayo n'akugamba n'akukkiriza nga bw'oli that means he's okay with you okitegeera tekikwetagisa kutandika kulimba bye mutalina bamanyi n'ogirimba n'agamba eyange ey'ebitanga kakati tayimu etuuka era agenza okukuula nga engena okulimba mbu wa bintu ebyo olwono kyeyeewala tonsabirawo ebijanjalo mu biseera bino nze ndi bwenti neekuumye kati tayimu etuuka laavu nemusinga ye amaanyi mu kumusinga amaanyi omwami ayagala kugenda ku ssaza kkebera kate nga gusa zino gwotyayo anti Chloe oli ayinza okuba yavuga nnyo eggaali nga muto naye ng'ebintu tabikolanga ebyeggaali biveeko era tuwulirayo akagira bekkata tuwulirayo akagira bekkata ezirabye nga nnyingi zanjawulo kubanga buli omu alina era sayinzi okuba nga yalinnyanga emiti nga kale enkoko yo kiteekawo eviirako ensingo n'embwa erina okulaga omusaayi nga bagitomedde gwe tuba tugambye nti kale tojja kulaga musaayi tufuddeeyo owulidde oli wa gooti era tubaamu kayabe ng'akasingo ke bakutudde betto Chloe tugende mu maaso kakati abakyala bano ebbanga ly'omala okwogera naye omuntu ali ready okufumbirwa njagala mpulira abawala abasinga bagambako jambo okusinkana Nazalo sinkana amalaalo simanyi okulaba abalamu bo omuntu yenna atasobola kwagalira beewammwe nga waakamulaba oyo bbuli mugobe
tosobola kubanga you're ready to be married to this guy nga toyagala kumanya beewaabwe mukwano nga nyina toyogera naye buli omu abamu abawala akugambirawo n'agamba womugamba nti munaye njagala tugendeko nno olabe baganda bagamba anze ebyabamulamu tokola kitombulya saagala mukwano bw'obanga oli musajja ddala oyimiridde ku magundi batulye mu kamera obanyonyo amazima ga Katonda omukyala amwesonyiwe tolina gy'omutwala tewafumbirwa omu oba okitegeera mama w'abaana weetaaga abantu beew'omusajja yagalagaana. Chloe ku nsonga eyo yennyini oyogedde nti yeetaaga abaana yeetaaga sayidi eri nga tuli ku nsonga y'amazima tetunnagivaako omukyala omwami waaba nkwanye mugambe nti munawe manyi nina abaana 3 ekyo kikulu nnyo kati kankubulire honest piirwa eyo si nnyangu yakumira eringa ya trust okitegeera naye omuntu bw'obeera ow'amazima bano abasajja batuula n'abitunulamu n'agamba bambi yaŋŋambye n'okuŋŋamba nti alina abaana beka naani ye okujja okukiwulira ne bw'oli mu nnyonnyolo otya obwesigwa kasite w'omusajja buvaayo kasita twanabye obusabbuuni nkwata ne mu ngalo tewali korona wano ekigambo mazima kikulu kuba ogenda bakweka otugenda okujja ewaka bakuyita anti obakuba n'emiggo okuyita maama nakugamba otya nagamba opitaani bangi gye bali ng'akaana weekali kamufaanana okufa awozako kalasitiboni kewaffe kojja tulina abaana tulina abasajja ng'ayagala mukazi azaddeko baana bawera 3 tebali owana bwe bali tamusumbu wanamu mukazi ono kyemmanyi kati okitegeera ategeera ekyokukola oba okitegeera kakati waliwo n'okubanga ebikwano gy'otambuliramu waliwo okubanga lwotuuka eri boyfriend wo tulina amasimu ennaku zino tulina smartphones okitegeera buli bwogenda okunyumya emboozi buli bwakuyita obeera kuba girls ekigambo girls ekyo kinyiiza nakugamba dda buli bwayagala okubaako kyali oba okitegeera oyo naabakuyambye agambye omusajja kasandika okuwuliriza ba girls ababuli ddakiika babinzijeko nabo omusajja abamu ku bo abasajja abagezi akugamba n'okugamba janguuko nemikwano okitegeera baleti alabe obayisa otya engeri gy'oyisaamu mikwano gyose mugambe omuntu atali ready engeri gy'ayisaamu abantu oba okitegeera naye nkulu olabako ekyo kyobadde ogamba ankasifa kyogambyemu nti eriyo omusajja akkiriza okuba n'abaana eyo nsonga nkulu nnyo labira ku muntu ng'azadde naye nga talina mukozi batera okugamba bw'oba onnoonyezaayo kwe yali azaddeko oba okitegeera anasobola okupampalinga omwana we n'omuyigiriza ono yatazaala nko byatakola ki byatamanyi so okuzaala si gwe musango naye akamwako kakuyiyeeyo katya nanti kati tekiba kirungi ate naye kwe omuntu yakagambako ebigambo tebinaye mwatuusa ate nogaafe wafe mune tugwa ensimbu tulina abaana 6 bw'obanga omwagala gyogere nedda ogenda lumu okugwagwawo akuyooleyole so siga omukazi abadde ki waliwo ebintu ebimu ng'olina okwogera amazima kive mu ddiiro omuntu aleme kutandika gamba nakunyumiza oli waŋŋamba nti okyali muwala naye amabeere nga gakkiridde nnyo nti ate era ddu simanyi waffe tolimba mugambe munaye naye onsako gana amabeere agange katukole ku sente za kamaffe temuvaaho tukomawo program kasukali ekyagenda mu maaso